Muri mutya bana Uganda nze senga pulanama si bya bulimba nakati nva mu ddwaliro ndoza munengeddeko ne file nva mu ddwaliro naye nkozesaga bbeeyi sigali agamu njagala okutegeeza mmwe abajinika ebinnyo ng'embojja bbi mu ssubi mmwe bakyabula akuuta emisiri gyabulwa endege kasasiro mukwano ze neewe ekitiibwa naye nga nagambye kuvuma sindalaba wano omuntu asimbula nange sindalaba asimbula nange wano ku TikTok era mbatunuulira mbu mwejinga muvuma neŋŋamba era okwewa ekitiibwa ate nga ndi muka musajja kikulu nze baba nvuma ebivumo banjigiriza nabiyigirize kati saagala kuddayo kunsinikirako mannyo agatabanywera mu kamwa agabalinga kasooli kulanama kuba batugambye agenda abuzaayo emyezi 3 so what era kulanama ayagala bamusondere ssente ani njagala omuntu omu ajjeyo eddoboozi lyange nga ligamba nti bannange munyambe munsondere y'akasente wano ku TikTok munnange ngende mu ddwaliro basaba ne bannyabo akawumbi kanene Jeje Jumba sente yayogedde ntono akawumbi kanene akeetagisa kubanga ekibumba okwatagana n'omubiri gwo gibe emyaka 5 ekibumba okwatagana n'omubiri gwo nina omwana mukwano gwange mutabani wa mukwano gwange wanezana bamujjamu ekibumba muvuzi wa bus e Netherland wali naye myaka 5 gyamala kugwako nalyoka addamu okuvuga bus ekyo temukiyita ekyokuzannya njagala kubabuulira nze nina asset sirina sente mu banka ate singa basabye miliyoni 3 bawange teyandifunye na stress oyo yamwogeza stress alowooza mukazi wange asobola okufa ate ne bwenfa nze buli kimu nakikola mbwaleeta ebyobugagga n'alyoka abiraga wano mu kamera olaba mmwe nammwe abanaku ogula buguzi kamotoka n'okeetuuma yaguze emmotoka bamuwadde emmotoka ku baaside bwentwala nti nze kulannama ngatta abantu miliyoni 3 mwekaliza mu kamera naye muli baavu waliwawo ebikazi ebibakozesa nebibawa sente mitwalo 10 munkubire kulannama oyo ne mulowooza olw'okuba bibalimba bisinika ebinya nina sente nina sente tebalina basula nanjala kubanga balemererwa okukola kye bayita asset nakulaba ng'olina akazimbe koguddewo nadduka ku kya neyiba n'ateekawo akaguwa naye n'asala mbu alina ekizimbe basaba ne bannyabo temunneepimapimamu nze nazaalibwa nga ndi mukazi saasoma ndi mukazi munaku nemmanya nti ekintu kye nina okukola nina kuba ne asset ate teriyo mugagga nakuga nti nze ndi mugagga tubuulire ku bugagga bwo nina obuwumbi 10 oyo si mugagga ng'alina obuwumbi 10 mu banka taba mugagga omugagga aba mugagga wa bintu nze ntunda loolezi obukadde ebyebye nengenda mu ddwaliro ntunda ettaka eri nga tekulina kizimbe nengenda mu ddwaliro ye ndiyina wano eruweero eri ne sente nezifikka nawo ntunda ekizimbe eki nengenda mu ddwaliro ng'osinikirako amanyombo naze wano kusonda sente ne bandigambe nti twagala obukadde 2 ebyo jjajja Jumba abyekwatira n'abiŋŋamba mukyala wange genda mu ddwaliro temuddayo kunsinikirako mannyo agaga balimu ebituli ge bazibikira nesimanyi ne sementi temuddayo kunjinikirako binnyo ndi mulwadde nze mmanyikiddwa nze ne bwenkya ku makya nga nfuba ffe temugamba nga mwami wange nti munnange yantuze oba yankoze ekyamu oba yampadde obutwa nedda nze ndi mulwadde nze nsula nfa eyo embula bwoyo yabulwako obwoyo okugitwala ku ttale bapanga ne bampa obutwa nalabibwako gataliiko nfuufu bulungi nnyo nga mpeereddwa obutwa temuddeyo kunsinikirako binnyo oba ebyokwogerako ku TikTok bibaweddeko nze am a rich woman ndi mugagga naye atali mugagga wa sente zino empapula eziri awo empitirivu nze abaana bange nabajje mu ggwanga naye bagenze mu kizimbe kyange ekyange Bulaaya wano nkugambye ensinga abantu miliyoni 3 olaba aba gavumenti
kenavu kibawa kyavude nagati ndi mulwadde bate bali mukutetenkanya ate ku banzi atenga nange nandi agadde government yebentwala mu ddwali ku sente ze nagiteekamu nze temudayo kunsinikirako binyi ndi mulwadde tunuulira olugoye lwenyambadde lwa bukadde 3.5 3.5 sikunyumyamu va kubali abazitwale China ne bazicupula ne balubaletera ku mitwalo 2 luno lwange lwa milioni 3.5 onesimbako ompita bali abakero kweragana amamotoka ku gundi ku TikTok naye nga kadi ziri mbayindi emotoka emwe ya mwami wange ya buyonjo mpenkoni efanana ne ya Museveni yokema lokuntwala mu ddwaliro age va kubana aberagira mu mamotoka omwami wange teyeraga fetwale muwate tukyeraga obuvubuka bwatuvaamu omuntu bwokaddiwa amalalo yino gakendeeza ate ffe tetweraga bwerazi tuli ba influencer musobole okuyiga muyiga okukola mulinga amatako